Black Badia akubiddwa mizibu era nga ka video oba katambi nja kubanga nkakuteera waawo olabe olutalo luno bulijjo tulwogerako nti lugenda mu maaso ate bo banamawulire b'Embale bagobye abanamawulire b'e Kampala nti mbu tebaagaliza byonna ojja kubanga obifuna mpola mpola nja kubanga mbekutuusaako katugendere ddala ebigenda mu maaso wakati wa Fangon ne Leon Island oba no Fangon wamu ne famire ya Mayanja. Bwebityo embeera bwetyo bweri naye nalabyeko era omukwabo Penge abadde yalabudde dda n'abagamba ero famire si nnyangu nti ebintu byekola sikyandibadde kirungi abaana bato okujerimba mu kubanga bo mbu tebalina kye batya. Akasange ka palaso kakulemye osakeka miliyoni waliwo omugwi w'eddalu olw'ebikola gw'ebituze waliwo anywedde amafuta ku bano ono Patrick Mulwana. Uganda aba ne poliisi yaba n'amaanyi. Ono omukulu yalina omusajja gwe yasembeza bamuyita Scorpion Shaba yali ebiseera ebyo atambulira mu nkwawa zaani za alien. Scorpion Shaba kati y'omu kubafuga e Uganda lwaki alina amaanyi ga poliisi. Oyo nno yadduka ku alien wetwogerera ali wa Kamiri balina oluyimba ate yeesimbye okubwa kansala ani yamwerekedde ng'agenda okwesimbawo Kamiliyani. Alien skin mulabe ng'embalaasi gye baakubadde empiso y'omulalama eri yagangayira dda tekyalina n'amazzi esaba eri mu desert erwana kunywa ku tuzzi naye nga yafa dda emyaka gyonna. Kikyentegeeza akaziiki takyasobola, violence takyasobola, abaana bamuddukako dda, shows takyafuna. Kale bambi ebintu byonna byamugwira lumu era yatulabako. Kiki kyolowooza kye balina in common? Balina ebintu bibiri wammanga. Tambula ne Penge. Balina ebibagatta biri ebintu bibiri. Bonna balina fayiro ku poliisi. Fayiro ki? Omu yakuba omusawo. Omulala yakuba owa booda. Omu kigambibwa simusibaako musango allegedly. Simusibaako musango until proven guilty. Inti yayo ky'omuntu. Omulala yakoona omuntu emmotoka. Eyayokyebwa atandikibwako na nnyukuta K. Eyakoonyezebwa emmotoka atandikibwako na mmotoka J. Na nnyukuta J. Karamagi in conjunction with Joram. Omu baamukuba ennaali n'asaanawo. Omulala baamukuba emmotoka n'afa. Kitegeeza all of them have murder cases to answer. Murder cases to answer. Naye bwe bakubuuza Penge guggwa gutya mu bya violence mwonna bonna nga basawunika nga bali violent. Nda kugamba nti olunaku alien skin lwalitambula naye nganga Kamiri bwalitegeera nti amazzi gasiriira. Actually alien skin kabwe ka assignment gwekera bukezi kumakya n'abaana bo bumugenze kwata Kamiri ku kitoji ojja kutegeera ni nannyini violence. Waliwo omuntu nga bamutonda just strictly yali violent nga yeekyawa dda agenda kuleega ng'eŋŋoma
make a mistake oyingire kamiyoni agenda kulenganga engoma bagenda balenganga amaliba Kamili kucha violence mwagala kwatika kwekuba bugatto palaso kye yakola kitono nnyo kakasa Kamili ne omuntu omutunzi maaso bwoti olaba kye bayita demon ingawa mukazi we asiiba lajana towulira nti omusajja akuba bwabyazzaakola tobiwulira nti Kamiyoni akubye music industry yotonaga kuyimba buli muyimbi olumosa mutaddeko oluba yagambye nti kyewunyisa nti kubanga Kamiyoni mu bitiibwa bye babadde tebamusuubiramu ate okubanga akunga abamisaayi mito ate abengeje mu kulwana kyabadde asuubira nti yoba yandibadde nga omuntu omukulu n'awabula buwabuzi nti nedda temukola kino kakati ate Kamiyoni tali mukubira buli omu masimu asobola begatte bagende balumba Alien Skin bamukube wabula ekyewuunyisa nti ali mu kumisleadinga ate abavubuka ab'omulembe guno bagende bakube muvubuka munnaabwe nga Palasa ali ku live yenna yeewaana buffe ba Smalion Island bamayanja biki mwenna mwegassa abasajja abakulu abaalina obudde obubikola byonna singa mwalekulira nadda singa mwannyuka endongo mu bitiibwa ne kati nammwe mukyalwana kufuna kyakulya mu ndongo kyova olaba musanga obuzibu ate ne bano abaana abato abaakajja mu industry mulabanga abali mu kubajjako ssente babalyako ssente mweze mwandiridde kati butuufu mmwe abasajja abakulu abayimba edda kakati mbumuulira Alien Skin abaluma Alien alina Fangoni Forest teetaaga kuŋŋaanya bavubuka ye abeera nabo Eva kubanga yibwatyo bwe yebrandinga kati mu ekyo kibaluma mulina nasooka kukuba masimu mukuŋŋaane mulyoke mulumba omuntu mutandise n'okwonoona ssente nga muzoonoonera ku Alien Skin mbw abavimba anti mwana muto ate ne guno omulembe gugwe mwana wa mulembe guno tukyagenda mu maaso era nyeyongera okubanga nkuwa ebitambula ate bo abanamawulire b'embaale babadde bakambwe nnyo ne bagamba nti abanamawulire b'e Kampala muveewo kubanga nti singa gavini yaweebwa oba oliyawo chansi nti teyandifudde mu nfa gy'afuddemu lwaki banamawulire b'e Kampala lwaki mwagala abantu bamaze okufa banamawulire b'e Kampala lwaki gavini singa mwamukolera ekintu ekyo nga kyali mulamu gavini omulamu singa wakyukako so banamawulire b'e Kampala bwe mulabanga temusobola kuyamba abantu bano nga bakyali balamu poliisi ne baba bafudde tekukyogerako I received a call okuva ku Bugende TV yesterday nga bambuuza kufa kwa gavini because I did a video yasinze okutraininga mu Uganda yonna teri munamawulire yagikoze nze Arafat update nze yagikoze nafunye amasimu okuva ku Bugende TV nemba information sabadde mini kulwaki kubana bajja bakiyamba muganda wange naye lwaki temukubira simu ng'akyali mulamu omuzi Arafat oli wambale tuwulire gwe musigavini saawa eno saawa eyo yajugana ne DJ Ricky DJ Ricky akyali mulamu ompulira lwaki kati tetutandikirawo tutandike DJ Ricky tumulabe ku TVs tumulabe buli wamu lwaki mwagala bafudde banamawulire b'e Kampala on top of that njagala kusazaamu buli kyemuli kulaba kyebali kwogera kwemusigavini ku internet kifu kyabali kwogera kwemusigavini byafiire mu bwenzi mumala biki bifu gavini yafiireko mu bwenzi gavini yafudde nga gwe bw'onaafa ng'omulala bw'onaafa anokoleki ofe munamawulire obuyagenda ebintu ebituufu ku gavini bamuyita chicken yeyagereko ebituufu lyokalyoka simply because yabadde ne information ng'alifuna information etuufu naye buli ali ku TikTok ali ku YouTube bwobere bali kwogera tubisazaamu era bifu so maliriza nga nsaba n'amawulire please mukulu kamalirize ebyakikene bifu si bifu kubanga nze yabimuwadde nze nabaddewo nze yabimuwadde si bifu so maliriza nga nsaba n'amawulire mwena bali mu Uganda mbasaba mumanye nti bweba manyi mwena kimugenda okwagala embaale please mukyagale saalino omuntu akyali mulamu
lwaki mukyagala amaze kufa yokirage NBS NTV ne sites zonna zonna ezalipozize kufa kwa Gavin. Please mujenu mukwate ku baana bano nga bakyali balamu nabo beyagalire mu kaliya yaabwe siganera arafata updates ku TikTok the number one blogger from Bali nebali nnyo sente z'ab'e Kampala banijja ab'e Kampala lika abadde yamutwala nga bakola e Kampala most of the times sente ziri kujja anytime from now era bagenda kuzanjula mwebali nnyo mwebali eddala banaye okwongereza ne mulalamu omusujja wayogera okwayagambe nti engeri gyali dijja alabika yafunye sirimu lwaki ekintu bakikola Gavin ekimutuseeko ffe nga bavubuka naffe kiyinza otutuukako nawe omuzeeyi kiyinza okutuukako ate nagala bwe kijja kuba Mixed Vibes Entertainment nga ono ye CEO wa Mixed Vibes Entertainment ebadde ekola ne MC Gavin. Mixed Vibes yakola sound gye mwawulira eyo idaayi esinza okutunda Gavin. Eno message eno lwaki balonze nziza aba bakiikirira. Gavin abadde MC nga si wambaale agenza okufa nga kyalino Gavin MC ali ku national level. N'ekiri okusinga okunnuma oba n'okutunyiza nga Mixed Vibes Entertainment nti Gavin TV presenters ab'e Kampala ab'amaanyi badagalasibwanga baani bali organize Gavin ng'amaze okufa. Kiri kunnuma ekyo ekintu lwaki? Gavin abaddewo nga kyetaaga mu bulamu yasanga aliko ogunishini eyo nti Douglas amwogeddeko Kats amwogeddeko ku Baba TV yesterday. Gavin yabadde ku TV zonna. Gavin bakola sound ye ne DJ Ricky nga kyetaaga just play yokayoka. Gavin agise ku bulamu bwe. Gavin kali yalinga MC ekyuke tebakikola. Bakikoze Gavin amaze kufa ne bamwogerako buli wamu TV mukambwe naye wotunulamu alina ensonga ate ennungi. Agambye nti mulekeraawo kubanga musima abantu. Agambye nti abadde atambula ne DJ Ricky. Kakati mutandikire ku DJ Ricky mupromoting oyo Uganda yonna emutegeere afunemu ate aleme okubanga atuuse mu buzibu ate mujje mu bungi mutandike okubira abantu DJ Ricky so ensonga ye erima eggumba. Tweyongera era maliza ng'asambajiriza byonna ebyogerwa ku mugenzi. Agambye nti omuntu ali omu yekka munnamawulire eyawadde amawulire amatuufu mbu ye Chicken can you imagine mbu Chicken yekka yagabye amawulire amatuufu mbu abannamawulire abasinga amawulire gonna ge bagabye mbu gabadde mafu. Eyo nvuddeyo tweyongereyo. King Saha avuddeyo naye nawoninga aba Fangoni Forest era nayogera ku nsonga y'okubanga mbu bagenda ku kitebe kya NUP. Bajja kwetikoota ya Nuupu simanyi wabalowooza asirisa batamanyi oba batategeera oba batalowooza oba batapulaninga. Abo balinnya tegava bononye industry bakuta omuyimbi omusajja atalina mutawaana mbona setalina bamupakira biki bana bavuka bamugira okumpi kubanga mu nsi we live and learn. Omuntu asobola okujja n'akola ensobi ne tumuwabula kati we tumuwabula n'alema then omukono gw'ekyuma nga gukola nga guvaayo. So omuyimbi bamukozesa ensobi era nze mbasuubiza mu ebikozi mwe bitambula nga mumanyi mugenda kola efujjo n'abayimbi nzaasidde baana bammwe. Poliisi yabalemererwa. Poliisi yalemere kukozi byo ebiraba effujjo lye bakola poliisi yaliwo. So ebikosi birina effujjo naye effujjo eryo ffenna ffe twaliteeka butesi bali twafuuka abazadde tugenda kwefumita ebiso ekyo kyo nkikubuulira tusabe tuleke okutuuka eyo anti poliisi egaanye okutuyamba. Poliisi yo fayiro zonna zeterese Katwe poliisi y'Ekatwe tulina poliisi ezirina fayiro z'abaana nga zo zisirise zibalese ntukubaganire nga mu kibuga naffe mu kibuga tujja tukimanyimu ebali kati ffe naffe ensonga ki bajja tuyita ab'ebikozi kuba tujja ku for defensive mujja kwerwanako. So lwaki olga poliisi esirise nnyo bwetyo kubanga eri nabo bennyini balimu n'abapoliisi ababeera n'emmundu nga batambula nabo. Really? Yeah. Obinako okukakafu
mama nyini mubadde mubiraba ku media everyday bitambula gundi musirikale gundi gundi ali nono gundi kati gangule nze nemba ne nombe dyayo lyentebe tayira kunsiba maize lero kusiba netula ubana ntagambwako oli nalumba eddwaliro nakubabulikiramu nalumba ekitebe ky'ekibiina nakola effujjo si ye kikosi gwe mu video muyina nga akola era olavuka kitebe kya Nuupu twalaba twamulaba era ojja kubiraba otuyita bafala ffe tuli bafala just tetulwana kifala tetuli bafala temuli bafala tetubangako bafala oli tatulabanga kale tetubangako bafala tuyinza obutakufaana naye bino nga bintu bibinyo polisi ebirese obiwulidde webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo tovaawo